This is ITV Uganda. See your dreams. Era nga tukuleetedde obusajja n'obukazi obumpi obwepikira ebinene. Era nga tugenda kukola countdown yaffe eno nga tuva ku namba 5 paka ku namba 4 tukulaga obusajja n'obukazi obumpi. Namba 5 bwe buno obukazi n'obusajja obumpi obwagala okuwamba amafamire. Bagalina 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 Nakede kumachanga ndi mubondi Funye gali ngeva mu bondi Tudde muri sobote nga birodi Bagamba ndirodi Ababyogera bansanga mu rodi Kumbe rodi sulwa mu murodi Baby for more info sangayo Nange Galina Bagalina 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 Namba 4 obusajja n'obukazi obumpi obwettanira ennyo ebivulu era nga bwe businga n'okukyamula abantu mu bivulu bino eby'amaanyi. Omukolo gusiddwamu ensimbi kampuni ez'enjawulo okuli Africell ngeno y'amasimu, abamoviti ababadde batunda ebizigo byabwe, kampuni ensogozi ya soda wa Coca-Cola ne Go TV. Twebaza aba sponsors baffe bonna. Tulina sponsor Africell ateekamu ensimbi. Obusajja buno n'obukazi bunene obwepikira abakazi n'abalungi. Morgante, warane bigaraba muyore. Rugaratino style remind them. Unto sobre barrier ba alike them. Na unu smoda than we. Retorna mabute. Partners and no reza no you can do. Sita mazina chusa. Riba. Orwa kabna torna mabute. Orwa kabna torna mabute. Partners and no reza no you can do. Sita mazina chusa. Competition kagoba yar compa. Obusajja buno n'obukazi buno obumpi nabo beesimba ku bifo eby'amaanyi era ebiseera ebisinga ne bawangula. In these huge lines, locals of Chitoba sub-county showed Mbabazi Dorcas Martin their trust in him. With a lot of support coming from the women, the 39-year-old won the NRM party flag bearer for the local council 3 seat in Chitoba sub-county. For a post that had 9 contenders, how did Mbabazi Martin make it? Campaign was so hard to me because we had many LOCs, like 62 LOCs in the whole sub-county, where I had to move in every LOC so that I can mobilize people to vote for me. So people were undermining me. Others were saying that I cannot even ride a motorcycle. Others they cannot see. They could say that I'm not even presentable. Others they could say that people they cannot even vote for me. Even others they had names. They brought names. Others they were telling me that I'm like a jerrycan. Others they were saying that I'm a frog. Others a gorilla. So like that. So a lot of names were given to me. But now the election has ended. The short man with a broader mind
has become the winner. Now that Mbabazi is no stranger to being treated as a subject of ridicule due to his appearance, the self-proclaimed man of tall ideas says opposition should watch out for him. You know that the opposition, you are also thinking what you can talk about to me so that you can discourage me. But I'm still there, short man, but with a broad mind. So I'm also planning for you what I will do in that race. Always kept in prayer by his two daughters. Musajja muwanvu akomeeri. Musajja atandika okwekengera. 5. Awulira atidde. Nambeemu nabo bazanya ebina Uganda. Light Productions yatugenda maaso mpolampola tukyalengera kalanka firimu eno nagambye nti atugenda bogisanga Modern Movies edduuka liri namba 21 Majestic Plaza level ya 5 eno yemanyiddwa nga The Snake Girl. Mwagala nnyo enjawulo owaye gyebale maama nga wanyiridde bulala Mukyala wange. tukyalengera kalanka tono nnyo bangi bagudde mu mpi zitabadde zaabwe. Nyoka enyoka yamukojowera obusagwa nemusala yinki ya gwe ekyaddamu mubala gatagalire ku buli mukazi. Tugenda maaso kano ko kalange nemanyiddwa nga The Snake Girl yawandikibwa Jonathan K. ejjudde obulogo. Abakazi abasinga bakimanyi okubaako obuwanguzi oteekeddwa kuloga kikyamu wattu. Jonathan K. ye director firimu etandika katono nnyo kyalaba kalango kaayo era ng'egenda mu Modern. Bannaye nkwagala ekyo bangi bakyogedde naye gw'osobola okwerigomba waliwo erigombyekwo. Omukazi aba mu kisenge n'ajjako ettaala mu ddiiro yagwa ku nyoka. Oyagala laavu nkwere onoosobola badde ki omutuuze bamusala yinki tusanga omukazi kakati kino kyajjanga kyekango ebintu onyumya saganya byogerako Muganda wange. ono bamusala yinki omusajja abadde omugoogofu kakati sekimpi simanyi nawe nziraka munsalira ku magezi mutaayi wange. Adde amanyi musajja muwanvu akomeeri. Musajja ati atandika okwekengera. 5. Awulira atidde. Amanya boyo siyo waawano. Gwe oli waawa. Munnaye mukyala nzize yavudde wakaku ng'agenda ku mulimu okola nga muleefu. Kakati sekimpi amekuja. Genda eri twala eri. Mukyala munange yenze balo. Twatwale okwaniriza obutatadde. Sigadde nga nze omuweereza Uriah Case era eyo yebadde countdown yaffe ey'obukazi n'obusajja obumpi 5. Era nga obanga olina lisiti yonna gy'oyagala tukukolere osobola ogiteeka wansi wa bidiyo. Thank you for watching ITV Uganda. You can watch all our best videos on YouTube and Facebook. Simply subscribe to our YouTube channel ITV Uganda and see your dreams on ITV.